okusindika Chameleon obubaka yabufuna gwe watuuka yagamba atya anti gwe yasindika ayinza okuba yakubira akasimu obwo obudde wandi bumaze ng'obuuzayo obubaka wabufuna naye lwaki temutuula ng'abasajja bakulu ensonga zino ne muzimala because mwenna muli bayimbi ate b'amaanyi era okutuula kwaffe kweko kati otuba tutudde natuula nenzoogerako owaye jangu omusajja wange aliwa banaye kale omuwe ekkubo Senior, soko voyo kwa Senior. akwatire soko voyo owe bana mawulire neyagala sina tabule mbudeyo naye oyemu nembadde nokulya banyumiddwa nnyo era nga omanyi Bible abantu batwagala twabadde mu Bible nungi era ne next week ndi mu South Africa tugenda kunyumira Santon ennaku zino abayimbi batandise okutya abamu batandise okuteekako amaanyi nti obakuba kufaako bufu ogenda kikola otya kikisuubira kikisuubira nti basobola okunteekako amaanyi buli omu akola mirimu gye naye nkola gyange nti ennyimba zange simba zange embeera bweti ngisaawa olowooza nga gwe omuyimbi ow'amaanyi because kati saawa zino okimanyi nti gwalina akatege buli embeera tugyetegekera kyova olaba nyambala combat eno bagita ready for war fe tuli basajja balwanyi ekitwamba kya combat naddala mu biseera nga bino abantu banyaga ebintu byammwe naddala ku byeti gavumenti yatandise okuwahandawo ensonga eyo ezyogerako banyaze eki ebintu byammwe babikuwa UPRS bagituko wabadde obitegeera okubanza bwe neesimbawo mu kalulu ka uma gavumenti nekateekako amaanyi mangi mu kukalemesa zinakiraba nti buli bodi eyagala ebeerenga ebisaidi yaki yayo naye era ffe bamu kuba standing still netugaa nti tetukyali mu uma eri independent era ne UPRS bagitwala tugenda kuleetinga UPRS eri independent buli kibatwala tugenda kuleetinga bodi eyo nga weeri naye nga eri independent okuba nti nno bagendayo ne balonda nga mu King Saha balina eddoboozi musirise muli eno kino tekigenda ku affectinga ati wammwe nze ebimu tetubiwa maanyi kubanga tubirabanga byakiyita mu lujja ekyomuyita mu lujja ate ffe tukyogerako tikiwa amaanyi kyova tubireka ne bifiireyo wano industry ekula oba egenda wansi tugagikuza kifuba mutya nga gavumenti yaigirina tugagikuza kifuba kubanga enyimba ze tukyakasuka katugana kuyimbako mu Luswayiri oluswayiri ng'oluyimbira wase wano e Uganda tulinamu abaswayiri muno tugala kuyimba ku Luswayiri abantu banabitegeera King Saha wano nga baagala Oluswayiri twaluwandiika dda twaluyimba dda twakuddamu buziddeeyimba owaye twabadde tujyawo kyaliwo Mike Wine nagwa mumbeza kukinikola abantu bavumye oli okufaako ate nga bamuvumira ensonga eyo zogerako bamuleke kubanga oli waabanga azize mu kifaananyi ngaayagala sisuubira nti twandibadde musango nafunako nange isho ye mabega naye ze famire yali entawani yali yamulirwana naye era twabisootinga ngaera ffe ati yalina bisootinga atya because I think akireke kasi oluyimba tulwagala eno kano tunyumira
yakinyodde bulungi ekyana yakinyodde bulungi mu vidiyo. Bwe byakunyumidde nnyo kya ki ekyasinze okunyumiramu ebiro? kukwata kyana miki kunyweza kyana kyanyumidde nnyo. Naawe kisobola okunyumira era kyakunyumidde. Wali agambye nti nze kyanyumidde. Ate lwaki kimbuuza nti kyakunyumidde? Ye bagamba yakutte kito. Kyana kito kyeyakutte. Kyengedde. Nga maliriza kingisanga. Omanyi kankubuulire buli lwogamba omuto ogamba omuto kwani? Si muto. Ate abatakoze embaga nti bali mulaavu eri music video wate nga olimba kuwaana mwana muto. Abantu gavumenti egambye nti abayimbi mu vidiyo zammwe zemukola muyitiriza nnyo okuteekamu abawala nga bali bwereere. Etuwandiikire ebbaluwa gavumenti erekerenga ogambagamba nga ffe tuwandiikire ebbaluwa bweyebode tetuwandiikire nga ebbaluwa ng'erina kye adressinga singa naffe tusobola okuliplayinga mu bbaluwa netutegeera. Gavumenti teri kuleva eyogera fa buli weesanze. Tuwandiikire nga ebbaluwa ng'erina kyetugamba. Mwebale omukono gumwe guddewo ne Gavana S. Adressinga kati. Wasindika Chameleon obubaka yabufuna. Watuuka yagamba atya? Anti gwe yasindika ayinza okuba yakubira akasimu. Obwo obudde bandi bumaze ng'obuuzayo obubaka wabufuna. Naye lwaki temutuula ng'abasajja bakulu ensonga zino ne muzimala because mwenna muli bayimbi ate b'amaanyi? Era okutuula kwaffe kweko kati otuba tutudde natuula nenzoogerako. Naye ng'ate bagamba nti buli alina ekizibu ku Chameleon bw'oluma n'omusembeza nga Gavana S. Bakitegeeza nange abaninako obuzibu basembeza. Nga gundi ne gundi. Ng'ani naani? Mbeera wange ku mukutu n'endaba abayaayi n'enseka nga bamusijja baddamu genakula. Nene embeera egenda gwe saawa budde mu bisaa bya dolosensi ayinza obutanfunamu kati. Abiri mu nnya Januari mwe yaman 24 Januari tugenda kubeera Lugogo Brigade Oval. Leeta maama, leeta omukyala, leeta abakyala, leeta byonna mujje tunyumire olunaku koolo lwaffe. Atalina mukyala jangu okwane, alina omukyala jangu mujje tunyumire olunaku koolo lwaffe tugenda kwekyanga. Big up on yourself. Funye ne kalangi kano Nordica Paints. Naye wange wanene njagala emikebe mingi. Webale nnyo webale ddala bannange. Nordica Paints bwe mulabe wange nga wakyuseeko mumanya Nordica Paints yakyaddeyo. Webale nnyo. Nfunye langi. Eno bagiyita Nordica mukakuba ekifaananyi kano. Munsi akuwaye munno. Nordica empadde langi. Owange akuwaye munno yanze kusiiga tugamba geto speaker tutwaye tugule omwiko nirola